amawulire g'enfuna kaakano agafubutuka mu buvanjuba bw'eggwanga lyettu Uganda mu disitulikiti emanyikiddwa nga ey'Embaale ng'eno disitulikiti efumbekedde mu nnyo bannaffe okusingira ddala ab'eggwanga ery'Abagisu. Bano kyembamanyiko kuzina kadodi n'okusala embalo. Omuyimbi Nakinku omukubi w'omuziki ng'ekisawo ky'okuyimba yakiyingira omwaka gwa 2013 ng'amannya ge amatuufu amanyikiddwa nga Mwenyi Godfrey abasinga gwe bamanyi nga Omulangira MG asimattuse akabenje Dekabusa bwe yabadde ku lugendo olw'okwambuka amambuka g'eggwanga lyettu Uganda okugezaako okukalabya bizinensi ze zaakola eziri wabweru w'endongo n'afuna akabenje. Kigambibwa nti omudereeva eyabadde agezaako okugoba motoka eno yeekanze ekintu ekyalabise nga ekifunvu ogenda okudda engulu nga bali butoola mu luwonko olwakula ne luwola okwetegereza motoka mwe baabadde nga yonna esanyewo okukira ensottesotte wabula kya mukisa mulungi Katonda w'abalamu ono atalya nguzi ddunda Namugereka ku luno yabataddeko akasubi anti ku bonna ababadde mu motoka eno tekuli yadde n'omu eyaserengese ekaganga gye tutambuliza emigongo ng'obwato era abazirakisa bayanguye okubataasa ne babaddusa mu kalwaliro akabali okumpi ogezaako okufuna obujjanjabi okutaasa omukubi w'endongo ono Kayingo munywanyi. Njogera bino ng'ompuliriza nga bali mu ddwaliro bagezaako okupooca n'ebiwundu era beetaaga essaala zammwe mwenna bannayuganda okwetoola Uganda yattu eno yonna n'abali ebusukka kkubo wa Uganda basobole okugezaako okulaba nga basukka baddemu okwasaganya emirimu gyabwe. Omwami ono gwe njogerako olunaku olwaleero musajja muzibu nnyo mu kufubutuka endongo naddala sitayiro emanyikiddwa nga ey'akadongo kamu. Musajja mugisu azaalibwa mu Bugisu mu kibuga Mbaale, musajja mufumbo era alina n'abaana. Endongo nakutegeezezza yagitandika omwaka gwa 2013 n'agifundukula paka ne kaakano ebiseera bye ebisinga awangalirako nnyo mu kibuga Mbaale amambuka g'eggwanga lyattu Uganda gyakolera bizinensi ye kosa ne masekati g'e Uganda mu kibuga Kampala ekibuga ekikulu eky'eggwanga lyattu Uganda. Ezimu ku nnyimba ze zazaatukubira ebiseera bino byonna naddala abafubutuka mu Mbaale muzitegeera anti ayimba mu lulimi olw'Embaale Olugisu kosa ne lulimi Oluganda olugezaako okugatta abangi abasinga okwetula mu ggwanga lyattu Uganda. Ennyimba ze ezasinga okukwata bannayuganda omubabiro kosa n'abawagizi bwe kwekuli oluyimba Ndikibuulira ani lwengenda okukubirako nuwamma naawe weeroleze ku buwoomu bw'oluyimba olulala baluyita emikwano ng'ennyimba zino zonna zijjudde obubaka nfofoolo munnayuganda kosa n'oyo omuwagizi we bw'alina okulya obaolyawo n'aguma omwoyo. Sijja kulya zaamanya kkiriza nkutereko akayimba kakaawo nawoono kuba kaakano yawonyewo alinga omukulu Ronald Alimpa teyasobodde kukirira kaganga ng'omukulu amanyikiddwa nga Lady Grace anti naye yafiira mu kabenje ka motoka. Gwe wenna munnayuganda ayagala ekisaawe kya music ayagala ekisaawe ky'endongo ng'owagira bannayuganda oluyimba luno kkiriza ndukuzannyiremu naawe oluwulirizeemu ng'akabonero akasiima Namugereka ddunda okusuusa munnabitonono tuleme kubasiimanga nga bagenzi awugattako essaala gy'oba obasindikira Mukama Katonda omulungi agezeeko okubasuusa. Akayimba ke kano kawulirizemu nkyakuleetera ebirala. Nze omwana Soda expo subscribinga Facebook page followinga ne TikTok. Awatali abange ndaba amaziga gampitamu Omulangira Mwenyi nga nsibuka wali Embaale ku kyalo n'abasanzi busaabadde tamanyi ngenda nimba n'obulumi nembulako kaaba mu maaso g'abaana nimbireka tinanta baana bwange bujja kutya ati taata beeranyize nga bw'atyo twamukola ki naye nga bingi biba binyiga omutima gwange mwe baana bange nimbibakisa era nga n'obagata n'obutageza kubaawula kuba abakadde bamwe binyigira muli kyekinkabya nikulukusa amaziga tisinga mange yandibaddewo eyali munnange gwe twewuunaga n'ebizibu byaffe nanyiga omutima nimba mugumu daaze neseno buli kyenyoyo okukola Mukama musaba nakindaga naye nga bantu bannange benkolera mu balaba abawoza kimu muwera tufugira ki ne basitula amajimbi kwawo wensi gye ssente
abandi banjagaza kufa naye ng'ekiba kinzisa butamanya bizinesi gye tulimu ng'ebasazukula nabo. Awo ne neebuuza ntandikirewo kaaba ab'emikwano nimbasembeza awo tugatta n'essimba embuutulwanyisa obwavu kyebasalawo okubba ze tuba tukoze. Obulumi obungi n'obulako kweta kuba oluusi eziba ziriwo ng'ogamba kimu nti maama singa baddewo mubuuze kye nandikoze okuuza eziba zibuze. Naye obigamba ani awatali maama? Onoowibulira ni maama watali mukwano gwange yandeka akaaba nalingira. Mukazi gwe neewasizanga n'okuba omutima gwange gwamusiima kati ampangira kufa. Yeekobanye ne baganzi besse bandisense eno eri mukama wandivuddeyo. Nze omukazi gwe neewasizanga n'okuba omutima gwange gwamusiima kati ampangira kufa. Yeekobanye ne baganzi besse bandise obwana omuli n'akawala akandivuddemu. Wandigabye amakula n'otandisa nsi eno osasira abato, wandika by'amasanyu n'otandisa ensi eno teri yagamba ndimala kufa. Naye obigamba ani awatali maama? Onoobibulira ni maama watali mukwano gwange yandeka nkaaba nakwataliri. Oyo yeeka eyali asiba omutima ebyama byange n'atabigaba era n'essaawa eno ekinkaabya nti singa baddewo bulumi nandibuwonye ate ekinkaabya kya butalina wange. Mutayi kkiriza oluyimba ndukomyeko mu kkubo nsobole okumalirayo emboozi nemena kulira budde bungi naye gwe wenna eyandyetaze oluyimba olw'okulumalayo n'ennyimba z'omukulu ono zonna ennamba zaffe ziri awo wansi osobola okututeramuko akameseji ne tukuwa ennamba y'omukulu n'ogezaako mukwasaganya ne mulaba ekigenda mu maaso. Wabula ku budde buno yeetaaga nnyo essaala zo gwe omuwagizi we. Naawe munnayuganda abadde tamumanyi naye ng'owagira ekisaawe ky'endongo, naawe munnayuganda awagira bannayuganda banno okuba abalamu. Tumusabire, tomanya Namugereka Ddunda asobola okumusuusiza ddala n'agenda maaso okuweereza ensi ye kw'ossa n'okulabirira famire ye gy'alina. Amannya nze Omwana Soda, nkwebazanga entakera okuntegeranga agatawulira vumbe era n'ensaba Namugereka Ddunda omulungi akunkuumire owangaale nga nfuddu ya Mmengo, olabe ne ku bazzukulu bannakabirye bannakasatwe ne bannakane. Mukama Katonda omulungi akunkuumire. Nze Omwana Soda, Export TV ku lwa Katonda n'ensi yange. Export TV to the world.